These are the illegal evictions that are ongoing on here at Kyanja. They are evicting one of the widows here in Kyanja illegally. They're evicting okujja okumenya ennyumba y'omukadde. Bebo bemulaba abo bebasasudde akasente empya n'enkadde bajje bamenye ennyumba y'omukadde bebo bawanyondo tasobola tuyamba agende atambula genda ono baabo bawanyondo mubalaba bebo bebasindise bebo ndowooza olaba bebo bapoliisi bebo bebasindise bwenawe gobadde kinawe va ku mukyala abapoliisi baabo oza mubalaba ennyumba y'omukyala yiyo bonna bali ku ground bonna baleeteddwa kukuuma kulaba nga ennyumba eno bakola kibamenya amaduuka g'abantu oza mulaba ekiri wano ze kiddako bantu kufiira wano kati ekiddako bantu kufiira wano eviction letter teriiwo bazze buze olwaleero emisana ne balooka bakola ki thing is happening here in Kyanja Walufumbe zone ensonga zino weziri essaawa zino bwete embeera wetambula tumye bajje bamenye bafulumye ebintu by'omukyala yo osi bine ne wa president byatuuse dda. By the way, yeah, you have risked your job so much. It was something you didn't investigate to do. Bebo noza mubalaba bebo munnange ensi bwate weetuusaawo enju y'abantu yebe nabali mu bitwala ensi mugiraba weetuuse munnange yene Uganda weetuuse abantu abanaku bababonyaabonya ne basulasula ebintu byabwe bonna ku kkubo bannange mutuyambe. President, come and help abantu bawansi ab'ebibanja mukwano jangu mu 7 otuyambe. Come and help abantu babona abantu they are losing their lives because of people who are corrupt. People who are just forging. Our signatures were forged in the courts of law. We have never signed to all that. Nozamula bensi yona ene sasa geriwa ne Kyanja. Ndi abantu nona bino babimenye. Nozamula bembeera yoyo osi batandise okumenya ndoozo mulabo omwami wuyo ali mu kumenya amaka ga mukyala namwandu bagamba bo kooti zonna baziga mu efezo kooti tezituukanga namu temukooti tetugendanga nayo balaba embeera nno yeeyo poliisi ino poliisi weeri yonna bonna webali baabo. You can see the commotion is too much here. Even the police stations are all involved. The OC from Chila police station is involved in this. You can see the widow. The widow is just crying. They're just taking out of her things. She has been on this land for the last 40 years. She has been on this property. She has been evicted illegally without even any notes of eviction. Banange mutuyambe. We are really confused. Mutuyambo omukyala ono mujje muyambe namwandu ge bajja mu makaage. Amakaage aga gamaze mu myaka 4. Bane President, we are calling upon you to come and help us. Bane, we are tenants. Tuli ba kibanjja ku ttaka lino tulimazeeko emyaka 4 kwe tukulidde naye bakedde bukeezi. N'abapoliisi bonna nga bazze ne bateeka okumenya amakaage ne bagala kugamenya. Era ndooza mulaba amakaago gali opposite bebo bananyini ttaka tuli ba kibanja tukimazeeko myaka 4 era ensonga zino zibadde mu kooti nga yemulaba naye bwe tubabawa notisi za kooti eya LDC tebajja bakozesezza amaanyi ne bajja wano bamenye amaka ga mukyalo ono namwandu agendewo essaawa zino. We really need your help. There's an illegal eviction happening here in Kyanja. You can see the police officers are involved from Chila police station. They're evicting one of the videos here. The illegal eviction. I'm one of the home and the owner. Minister wants this evidence. The Minister for Presidency. Now they're evicting this lady. She's one of they're evicting her from her home. She's one of the owners. She has been on this land for the last 40 years. Actually, this is my home. The police station is all here from Chila police station. They're evicting her home without even a notice. She has not been given a notice. You can see the police officers from Chila police station are all on the ground. That without even a police notice, they're telling her to get out of her home. I don't know where this Uganda is really breeding to, but really need the public to help us. We need the public to help us. This is too much. The widow has been in her home for the last 40 years. She has been evicted.
balese bakiyondo bayitirivu nyondo za mubalaba abaami abo bonna abo be basasudde okujja okumenya ennyumba by'omukyala no bimenya basasuddwa sente mpitirivu nnyo bajje bamenye ennyumba y'omukyala ono era bwe njogera batandise babano batandise okukola ki batandise okumenya ennyumba y'omukyala ensonga eri wano ekyanja wano nga we mugiraba egenda mu maaso bano be bakiyondo be basasudde sente empya n'enkadde bajje babonyebonye bannamwandu ku kyalo kuno be bano batandise okumenya noze embeera mugiraba nga weeri wano ebintu by'abakyala bonna batandise obisuula ebweru babisuula eno babisuula eri naye tusaba buyambi lwabo bintu y'abantu laba nebibatiyo bali mu bikuba yensonga nno embeera eri wano ekyanja wano zamulaba the out of commotion tebagirina buli kimu kyabadde project bagenda kubizaamu ebintu by'abantu bebondo zamubalaba abalidinze nze ngenda n'abagundi ngenda n'abapoliisi mpaka ku police station ngenda nabo noza mulaba be bano nze no batandise n'okuntisatisa baagala kunzita lwaki obwedda nkwata videos yembeera eri wano batandise n'akuntisatisa kunzita kubanga obwedda nze nkwata videos in that someone is not supposed even to publicize what is happening on ground baagala kunzita busi